Bakansala b'eggombolola y'e Nabingoola bwe baatudde olunaku lwa jjo ekiteeso ky'okukyusa akawaayiro 102 mu ssemateeka w'eggwanga kyayanjuddwa ssentebe w'eggombolola eno David Kigangali ne kiwagirwa abakiise 17 ku 18 abakiika ku ggombolola eno. Ekizibu keeka akawaayiro oba bano bawadde ensonga ko basinzidde okusalawo batyo. Naye olutalo bwe lutandika wano MP n'alinnya ku airport yonna gy'alinnyeko atambula buki n'awonya famire ye. Kati sikyawa na musolo ndi mu mirembe gyange kati ntula ku lukiiko lw'eggombolola n'enteesiza ekitundu kyange kati kusaawa no bwe mba ngamba nti baleke kugikwatako ekitegeeza nange mba ŋŋinda. Bwe tumala okuba nga tuli ba kika kya NRM tulina kulwanira mu kika tetulwanira bweru. Kansala Edward Mutabaazi ye yekkaatawagidde kiteeso kino era awadde ensonga kwasinziira. Constitution gye muliraba nga bagikolera omuntu omu ku bantu tuyobokadde 40 n'owulira nga bagikolera Mutabaazi omu eyo teba constitution enze. Olumaze okuteesa sipiika w'eggombolola eno Dina Nyiransenga n'afunza ebisaliddwawo. Abantu 17 bawagidde mbu akawaayiro kano bagikwateko omuntu omu kansala omuvubuka mu myaka emito ennyo yaganye n'awa n'ensonga ze tutategedde bulungi. Ne mu ggombolola y'e Kasambya ssentebe Kosa mu ndagize bw'ayanjudde ekiteeso kiwagiddwa abakiise 19 ku abo 20. Wabula mu abo abakiwagidde mulimu ababadde bateekako obukwakkulizo. Emyaka gye yongereko gisumululwe neba ku Ekkomo ku bisanja kijja kutukola bulungi. Saagala tugikwatemu fa ebintu ate nga bizingama nga tugikwatemu bukwasi tugikwatemu ebintu bitambule bulungi ebintu bulongoke NRM edde buto. Neno sipiika w'eggombolola Hamuza Kitaakule awunzisa ebisaliddwawo. Okusinziira ku baganye nti omu yekka ku kanso y'abakansalazi 20. N'olw'ensonga eyo tutwala eddoboozi lyaffe tinga Kasambya tukkiriza.